Odone bavuma Eddie yawe. Olwa interview gye yakola oba abantu tebagitegeera gye simanyi. Soka ku statement emu gye yasooka ogamba bavumye nnyo famire ye olw'okuba yayingira mu byobufuzi. Ekisooka ddala nti Eddie yawe yayogedde ebintu ebituufu ku mulembe omukyamu ku time enkyamu. Ebintu byayogedde bituufu ku mulembe omukyamu mu time enkyamu. Time eno osanga omuntu asobola okufumiitiriza kiba kizibu. Tulaba abantu bangi batambula mu nsi naye omuntu afumiitiriza baba batono. Omuntu alowooza, omuntu alina aga nti omusajja nayogedde statement zinazogeza bulumi. Kankomentinga comment ey'amagezi batono. Abantu b'ennaku tebakyafumiitiriza, tebakyalowooza. Okitegeera ekyo? So mukulu Eddie yawe byonna bye yayogedde tebyali code for sawa zino. Yandibadde abisirika n'abireka. Kwa guno omulembe muzibu, guno omulembe tegulowooza, guno omulembe bagutegeerera, guno omulembe tegufumiitiriza, guno omulembe muyabayaba. So statement ze yayogedde kyannaku nti ntuufu mu time enfu nezikuwako ekyokuyiga. Kiriwa? Ekisookera ddala nti ekiri mu family ya Bobi Wine ne President Museveni mwekiri. Essaawa zino nina looza agenda kwesimba Essembabule. Essembabule waliyo muganda wa Museveni, waliyo ne Sam Kuteesa alina muwala we naye ayagalaawo. Okitegeera? Ekiri mu first family kyekiri mu family ya Kyagulanyi. Kyova mu first family kati mulimu forces ziringa nga nnyo bataano. Waliwo force egamba Muzeeyi agende, waliwo force egamba asigalewo, waliwo force egamba nti Muhoozi abeerewo, waliwo force egamba nti Salim Saleh abeerewo, waliwo force endala egamba nti nno waliwo force agamba waliwo muko gwe baagala ajje. Force 5 ziri mu first family eyo zenyoola. Naye zikira okola force ezo nga zinyigirizibwamu bannayuganda. Ojja kulanga nti force ezo eziri mu first family zisogera mu kalulu k'omuntu awagira President Museveni, zimukube zitekeyo waabwe awagira ki ebyabo, awagira mama Janet. Kati ekigira okubeera mu family ya President Kyagulanyi. Statement tebategedde mutegeere. Statement ze zabadde ruyo naye mumule ku time enkyamu. Nti yayogedde obulumi bwayitamu oba family ye bweyitamu nga tebuli code for essaawa zino. Nti wowulya statement ezo nga tolowooza ogamba kati essaawa zo balina siva ow'omunda, balina entalo ez'omunda nga family. Okitegeera? Nti ekiri ku national platform n'ekiri mu bafoot soldiers kyataddewo olukongo oluziyiza President Kyagulanyi okumiitinga family n'okwavingako time ne family ye. Bw'oba owulidde ebigambo ebyo nga tolowooza ebya Eddie yawe, muli oba olowooza nti Eddie yawe ne wajja ku kitebe kya Nuupu bamutwala ng'omuntu atalina makulu. Yakugambye nti yagenda mu vetting ne bamugamba tolina maanyi, kaadi tugagiwa muntu omulala. N'agamba nze Eddie yawe abadde mu music industry banga weriti. Basically osobola okubeera w'amaanyi mu music industry naye nga kugula nti tebakufirira tebakutwala nga mukulembeze. The same applies to Ali Khalifa Aganaga. Tasobola kusinga na Lukola linnya because abadde mu art ayimba bamusasulira mulaba. But ground yayogedde kirala. Okitegeera? So statement za Eddie yawe zabadde za bulumi. Ate obutali yewekka. Ate kuba nga ayogeredde abalala abali hidden. Ati ne Mickey Wine bamugubako ku kitebe mutalina appointment. Yes. Nakira kisoboka. Bigambo bya Eddie yawe. Because nakyo kisoboka. Nagamba ze Bobi Wine mumanyi. Kyagulanyi nda mumanyi. Niso amwetambaala. Nimusanga ng'atambula mungama Bobi sisobola. Kakuba genda ku kitebe ekyawo. Sisobola mulaba nga avudde mu motoka ye ngende mu bwomiko. Sisobola. Okujja nga ndi ku appointment. Nze ntya nnyo ekintu kiyitibwa disappointment ku muntu gwe nali ndabeddeko.
ne banga kati muyimbi gwesinga okwagala mwita Juliana ne Lema Namakula era tade ku press conference y'aba B2C yaze ne mubuza ka i5 ne ntamula ne ngenda bwe yabadde afuluma nadde ndya mmere najja wendi n'enswa agenda waali tisobola lwaki abayimbi omuntu ng'alina feve y'abantu okumwagala ayinza okubanga takulinaako obuzibu nga ggwe naye abantu bamwagala awo ne bakola disappointment ne bakolako ekintu nze okubeera nga njaga kumitinga Bobby Seat ate muba politician wesitayitira mu Selector Devi oluusi Dax Vibes ogwasemba nayitira mu Selector Devi nga njaga kugerako ne president nagamba kakole appointment jangu sawa 9 kati nsimbula eno ngenda okusanga president asibye oluguudo lwa bypass lule tuyitako luli nentuuka nga alinnye emmotoka waati era wena parking wenti nengamba kati woyo agirinnye kati lwali olufudde Selector Devi namugamba nakirewo ajjako buwuuli nendaba ng'ava mmotoka naye ndyoka nvaamu bwendaba ng'atambula wendi ajja gyendi nze nentambula okugenda omukola ki omusinkana because nesagala atajje gyendi mba munyoomye nze nalina okugenda nze era amwetaaga muga president netwogeramu awo ekyo nakyo kisoboka kubanga ne family yeetaaga appointment kisoboka kubanga ne President Museveni family tusobola temumiitinga kabe kabaka mwenda mutebi yes osobola kulumba President Museveni alina n'emmundu bazimuggyako tayisobola kumiitinga President Museveni kyamunyiiza ekyo kyamunyiiza because obvious kinyiiza kabe gwe kenyini okyanyiiza Saimo gwatalinako Luganda najja wateta omukono n'agaana kyanyiiza Saimo olwo ate Eddie yayo gwe bayoka ku bbeere erimu abaava mu ntumbu ezimu kimuyise sina Eddie yayo yayogeredde bangi nnyo abali abasirise baganda era ababuuza mwaliwa ng'omukulu atunda enseenene gwe mumugobako omanyi ebiseera ebisinga obungi lwaki omusajja wafuna ssente yejjako omukazi gwabadde naye mu nnaku omanyi ensonga lwaki ebiseera ebisinga obungi omusajja afunye ssente ng'abadde n'omukazi gwabadde naye mu nnaku afuna omukazi omulala si because ayagala mufuna tayagala kufuna omukazi omulala anamuwa ekitiibwa atajja mujjukiza kabulangiti akamu atajja mujjukiza okusulanga ku ttaka atajja mujjukiza batalina kyakulya atajja mujjukiza omukazi ajja omuwa ekitiibwa nti alina ssente kati biseera bisinga obungi abakazi babeerabira nnyo ebyo wafuna omusajja ne bavudde wala ne beezimba ne bazimba amaka ne bakola biki kategwa otandisa okujja leeti ani atakulaba wano nga tolina ng'oli mu mpale emu kati bwafuna omukazi ow'emabbali amulabira mu kitiibwa ekyokubeera n'omusajja agumidde entakomawo kati President Kyagulanyi n'omusonyiwa era naye mutuukako nemusonyiwa nga nemubami nemusonyiwa because abantu kyebamulowoozaako bingi nti omuntu gwalwanyisa asobola okuyita ne mu famire ye nebamuwa obuto naafu kisoboka nibakeera ku makya bagamba famire y'omuntu naye nga twagala tulina $1,000,000 10 twetaaga otumyutingira omuntu oyo gwe $1,000,000 10 nga bazikuteeredde awo naga $1,000,000 zo 10 twagala omyutinga omuntu waati kitaaga just omugenda omukwateko bukwasi bwoti ffe antidosi zino tugikuwa ko oli akatoko muntu nejja nakukwatako waati akatone kakukwata ne bamupa empiso antidoti emugira gwe akatone katandika okutta system nyo mpola katandika bibumba nekadda kataago nekadda kagenda kakutta kakuvunza mpola ogera okujjukirayo bati nga system yo ebyenda byo byonna yafudde okitegere kati gwe teeberezaamu gwe Kyagulanyi olina baganda bo abalowooza okyali ku level y'emu eri nti balina okusobola okwakisesinga wonna webaagala Katonda wakuyimusa kugirako omutango gwago abayigiza bali 12 nga ne maama wa Jesus omulaba yayitanga muzibu
nga ne taata wo okumulaba ngayitanga mu buzibu ne basisita bo okumulaba bayitanga mu buzibu. Katonda akuyimusa ayina ebintu ebikugirako ebirala nga n'abantu bakwagala batuuka ekisa ne bakukyawa because tokyalinga oli gwe baduminanga jangu wano ne banojja, tokyalinga oli gwe bakwatanga ku mukono tutegera. Tukkize tugaane Eddie yawe yayogedde byonna byamazima but yabyogeredde awantu awafu. Eddie yawe Kyagulanyi Ssentamu president wa National Unity Platform gwamanyi gwe yamanyi edda si kati yaliwo. Ono president atunulira ggwanga lyonna tatunulira famire yokka. Okitegeera nkuwadde example eya Yesu mu Bayibuli. Katonda yatandika omuwa obuvunaanyizibwa ng'akyali muto nga ne famire y'okujja maama okwogerako naye nga lutalo n'amuwa obuvunaanyizibwa natandika okutambula ensi ng'agenda abuulira ekigambo kye nga ne taatawo okwogerako naye lutalo baganda bakwogerako naye lutalo. Okitegeera kati olwayo mu Bayibuli kyali bwe kityo kate mu bulamu bwa bulijjo kati otujjukiza enseenene gwabadde mutima ki anti kikiraga nti ebigambo byayogedde tebyabadde code for. Nenkuwa example y'omusajja omugagga eyava n'omukazi nga batoba tayaganya okweriranya mukazi oyo atuuka mu maaso n'amwegobako tayaganya omweriranya asigaza amwagala yamuzanamu abaana be mukazi amumanyidde ennaku era nawaba nga atuuse yaga nti onkubiranga essimu nga ndi wa maama w'abaana bange naye waatuuka eno emirembe gimuggwako okumyewo olese tulo emmere yange tokyankwata nako ye maama ani atakulaba nakwagala nga tolina adde nakagaali musajja gwe mwerabira mangu abasajja. Atuukira mu nnyimba za mukazi zayimba. Kati omukazi oyo mu bulamu bwa bulijjo kati essaawa zino yadde Eddie yawe tatango n'osonyiwa okukyogera bwentyo n'okuwako example bwentyo kati tuli mu kusomesa nsi kituufu nti omukazi atobe n'omusajja mu bwavu atuuka ekiseera ng'akyakulabya mu leveeri okyali kali akasajjako kali akaavu kayagala kakomewo saa 12 ekitiibwa akuwa kitono kati omusajja wafunayo omukazi amuwa ekitiibwa amusuusuuta amulaba nti kyanjawulo bwatuuka ewaka alaba essanyu alabira ddala nti ekyamakulu wadayoko Bobi Wine ng'atambula nga mu motoka oba ng'atambula ng'ali ku National Unity Platform wali omulabyeko kiba kitya ekitiibwa kiba kyamaanyi. National Platform wabeerawo waliyo olukiiko President Kyagulanyi watuuka olabira ddala nti waliwo ekyenjawulo ekituuse kabiba MP Beesega nkufuna ba MP Beesega nga banene ababasenda ba foot soldier abakulya security ye awo omuntu we yeebuuliza era wadde bakibuuza nnyo family ne foot soldier essaawa zinene ani asinga power. Foot soldier atunulidde ensi tatunulidde family kyekyenjawulo ekiriwo nti family etunulidde buzibu bwabwe nga family naye twogera ku kintu omuntu ali mu kintu ky'okununula ensi okuva ku nakyemalira. Kati foot soldier ono alaba President Kyagulanyi nga agenda okubeera omununuzi we w'enkya agenda okuggyako dictator alina okukola byonna n'ebyetaagisa okuba nga protectinga president oyo baba SFC abantu ba President Museveni nayogera better example nasi bana Uganda bava Rwanda Kenya abamukuuma aba SFC abo abera ne maski 24/7 abo kati bafusoja bano nti obulamu obulozo bwawe bakuma president wansi takwa president wa family Ssentamu tata Ssentamu mugenzi bakuma president wansi bamulabanga omununuzi wa Uganda kati family yagana okutegeera nti president Kyagulanyi takyali oli nti kubajjokera kumanyi okugenda baseke family ekyaganyo kikkiriza kubanga ekizibu kyabwe nyekugamba ekizibu ekiri mu essaawa zino mu first family kyekizibu kyekimu ekiriwa Kyagulanyi kyekizibu ekimu ekiriwa Kabaka Mwenda Mutebi waliwo ekiseera bisinga obungi wawuliranga ndi Katikkiro ng'agaana abalangira okulaba Kabaka era ne bayomba si because era abagaana kulaba muganda waabwe because alina protocol gy'alina okutambuliramu nti okulaba Kabaka si wa bulijjo olina okutambulira mu mitende wadde gwe oli muganda we nange wano
wano ku division minister okujja okundaba tajja kujja mu office yange verbal ajingiremu alina okulika ku reception ajja ngambe muwala wazze kati nze Jacob owafiri olate oli ali ku national level speaker wa parliament tosagenda ku jaff ndwaza kwa speaker tosobola ita mu protocol okujja ngaze wamwe mu kyalo oso omulabira nga obanga ali magere oso ene magere ujja kusanga nga bafusoja baji wamwe kitegeeza tugende kanoni mumulinde mukuzika mukika bamukwabye nyimbe bamukumanya era mukwabye nyimba izo butajja because esawa zo wajja abantu wabera commotion era wandikiranga kyagwe mugandi munna mbadde nsabajja kumbaga yange n'atajja wekwireko mu ngalo kwanga ajja kujja embaga yone focus eve kugwe egena ku Kyagulanyi kama ezali badde zikuba gwe bifaananyi omugole zikube ye n'omwita nga gogera kubera best man wange ajja kujja kubeera ku mukolo nga bifaananyi byonna bikutunde ku ye so Mr. Eddie Yawe obulumi bwayita mu bungi naye kyalina okumanya kimu kyokka nti guno mulembe tegusengejja ate bwe buzibu omulembe guno nti omulembe ogutasengejja bintu lumu nga ngenda ku Nuupu awo naye kula president nasangawo omugenzi wala omugenzi gwe nasangawo gubatomera awo wano omulala gubatomera awo emotoka gwe yalinnya nga yamanyi naye nga baliwo abala tebamanyi kati mukujja nvubuka na sindika eri namugamba osindika otya Jacob wootyo gwe Jacob omumanyi ama Jacob jangu oyitewo kati tufuka ab'omukwano oyo omugenzi mu national platform mulimu abavubuka abali omwomu nga bo tobanyumiza kintu kirala kyonna yobanga order yakuuma president waabwe bamukuuma oba gwani tobanyumiza kati nto Edi Muto muntu akumanyi nti gwe Jacob naye Edi Muto waliwo kiseera wakufukira ekizibu naawe nafukira ekizibu naga nedda ssebo ngali mukukuuma so eno message yonna giweeza buli muntu yenna nga Katonda akutteyo omuntu omu mu famire yamwe n'amulinyisa levu lekera omulabira mu levu y'emu gy'omulabirako nga muzannya ludo nga mukuba amataffaali nga mwepe n'omweso muzannya ebyabamaama muzannya sonko eyo levu aba yagivaamu kati aba mu levu ndala Katonda waayimusanga muganda wo mukwano gwo okkirizanga nti amuyimusizza noga munnange Katonda akuyimusizza tetukyalinga luli naye nange nyimusaako nsayiningako naawe kwate kigaana nyimusaako nsayiningako naawe just abaseera bisinga omungi abantu Katonda bayimusizza ate baagala nnyo okunyuunyuuta baagala nnyo okulinnya ku bantu baagala nnyo okweragira ku bantu kyokka nze kyantamya musuuza ekyo kyokka ekyo nze saagala muntu alinyirira muntu azala wa muntu nze kasita olingiramu mu bize ebyokuzimba okulinnya okuzimba okweraga nze oba ontami nsooka babuuza bamama mugyebaleko basewo mugyebaleko babakozeeko batukozeeko buzibu ki bwebukolese ku division ndaisinsiyo birth certificate munnanga ate nina ettaka nina ebbaluwa gyenjagala kyegera nandibadde mbayitako buyisi nanti bannonda asikampitawo bwekingende si bwe bukulembeze olina okubeera omwetoowaze obukulembeze olina okumakinga sure nti okwatayo abantu abalala bafuke nga ggwe okitegeera kati ojja kusanga abantu bengi nnyo balina amannya nga ne mu kika kyabwe tasobola kuyambayo omuntu wadde n'ogwo ninga akulagamu ayamba abantu ninga tayamba anyway